Heleni Nakimuli mubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Kalangala ono ng'akiikirira balunnyanja mu bizinga ebisoba mu 8. Nakimuli mukyala munnakibiina kya National Unity Platform era nga gwe mulundi ogusoose mu palamenti. Ono bwe yali anoonya akalulu omugaso gw'okukiikirira abantu yali agumanyi bulungi era aliko bye yasuubizanga abantu. Nayogera ku nsonga y'ebyobulamu nga twetaaga ambulensi y'oku mazzi n'ambulensi endala y'emmotoka, nga twetaaga eddagala mu malwaliro, ate si ddagala bulagala n'eddagala erimala, kubanga era terimala abakyala baffe tetulina sikaani mu malwaliro, abakyala bava mu bizinga ebyenjawulo nga babagambye ate mugende Kalangala Health Center fo gye muba muzaalira. Ensonga endala gy'asabirako akalulu kwe kukuuma obutonde bw'ensi naddala ebibira mu bizinga bino saako okutumbula ebyobulambuzi. E Kalangala twali tulina emiti mingi nga n'enkuba etonnya nga obutonde bw'ensi tubukuuma, naye we twogerera ebibira babisaze, emiti bagisaze, ate abajja okugisala tebasimba miti eyo. N'endowooza nti yali nsonga. Kalangala eyo bw'ogitunuulira yo yennyini kya bulambuzi, naye tetufunyeemu nnyo, tetufunye bantu batuyambako ku by'obulambuzi ebyo. Obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa palamenti obukulu okusinziira ku ssemateeka, kubaga amateeka, kuyisa n'okutemaatema embalirira y'eggwanga, okulondoola emirimu gya gavumenti wamu nokwanja ensonga eziruma bannayuganda. Nakimuli agamba nti agezezzaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa buno, naye yeesanze ng'akola ebisukkawo olw'akazita akamuteekebwako abalonzi. Naye ate nga bwe nali nsuubira si bwe kiri, gwe muzibu si mwangu, kubanga olunaku osobola okufuna amasimu g'abantu nga 30 nga balina bye bakugamba bye bakwagaza. Bamanyi Nakimuli bwe tunaamusindikayo, bwe tunaagenda okukola embaga ajja kutuwa kasente nga tugenda okukola embaga, bwe tunaaba tugenze okuziika ajja kutubeererawo, bwe tunaaba tufunye obuzibu bwetu ajja kutubeererawo. Nakimuli tali yekka, n'ababaka abalala bangi omulimu gw'omubaka wa palamenti baagulekawo nga kati bazinira kuntoli z'abalonzi. Waliwo enjogera y'abalonzi kitukuwadde olye naffe tuwa akaffe tuliirewo, tukuwadde ogenda olye oba todda gwe olaba naye ffe akaffe katuweere wano, tuwa akaffe kagwirawo. Kaakati ogenda okulaba nti abakulembeze abamu bajja mu bukulembeze nga bali highly indebted. Nsasulira school fees w'abaana bange, omulala nakugamba maama wange ali mu ddwaliro, omulala nakugamba nasasula ku kibanja kyange tekinnaggwayo nzizo nyambe. Oli ayinza okugamba njagala pikipiki, omulala nagamba njagala emmotoka, kakati n'ogamba bannange nga oli akugamba ng'ogamba ye naye amanyi omubaka palamenti sente afuna mmeka, bambi nga tamanyi. Omanyi nze kyensinga obutayagala kwe kunenya abantu abo, kubanga ye mu birowoozo bye yamanyi nti omuddidi oguli awo muyitirivu. Wano mu Uganda kizibu okusanga omubaka wa palamenti nga talina ambulensi etambuza abalwadde, so nga buno obuvunaanyizibwa bwa gavumenti. Kubanga sente zibajjako abantu 5,000 genda ekiruddu, 4,000 n'abamu nze nsasula bankubira essimu ne banga nti oyo muleke katumusasulire nga talina yadde ekikumineza eddwaliro taziina tomusabiriza ambulensi. Nze tebwali badde na buvunaanyizibwa bwange ng'omubaka wa palamenti okugula ambulensi. Ambulances are supposed to be purchased by government through parliament. Kubanga gavumenti we yanditwalidde ambulensi mu malwaliro, ate omubaka bw'aba yagiguze nga sente bazirya nga bagamba kasita bali balina ki ambulensi. Kyongedde obubbi, era abannayuganda beetaaga bakitegeere nti nabo bacontributinze ku kya gavumenti okwongera okubabba. Lwaki? Mu kifo ky'okussa ku nninga gavumenti, Ministry ya Health, mutuwa ambulensi, mutuwe eddagala, ate ebizibu babikaabira mubaka wa palamenti. Kati n'ababaka bano bagamba nti omugugu gwe beetisse munene nga kizibu okugwetikkula, kubanga bw'otakola abalonzi kye baagala ne bw'oteesa mu palamenti oyinza okukifuuwa ng'okizza munda. Mu kyaki bw'ogendayo n'essajja eribbi lye bamanyi nti libbi lya gavumenti, libbi esente ez'abalwadde basimu, zibbi ezaki, kasita baliraba wali ogenda okulaba nga batandika okuyimba atukutendereza Yesu, ogenda okulaba nga liwadde era weriwaayo nga baliyimbira. Kati goddawo n'ogamba nti ndaba tuzze kusaba eri Katonda, nze sijja kuwaayo kambeeraawo, era ofuluma nga we wazze nga no any special recognition. Abantu bafe abamu bamanyi omubaka alina okuziika, era bw'ataziika Nakimuli teyaziika muntu wange sirimuwa kalulu. Nakimuli teyampa sente za birthday ya mwana wange. Nakimuli yagaana okuweerera omwana wange, lwaki teyamuweerera? Baagala akakiiko k'ebyokulonda kwongera okusomesa abantu
okumanya omugaso gw'omubaka wa paalamenti kubanga singa tekikolebwa omwavu tagenda kuddamu kuwangula kalulu ne bw'aba ng'alina ebirowoozo ebizimba eggwanga. Abalonzi baffe tulina okubasomesa biki bye balina okusuubira mu mubaka waabwe such that bwe batuuka okulonda balonda okusinziira ku busobozi oba okusinziira ku mubaka byakoze ebyo byennyini nga bye bamusindika okukola.